tutandikiddeawo nga twagala okweyongera okubebaza mwenna abajja mu kijjobi gumite enteekateeka zonna zaali ku Bliss Gardens ku lunaku olw'omukaaga era enteekateeka zonna zatambula bulungi nnyo. Nga bulijjo twatandika n'ekitambiro ky'emmisa era nga Reverend Father Tebukoza Raphael yakulemberamu ekitambiro ky'emmisa. Bwe twamaliriza emmisa twalinamu emizannyo egy'enjawulo abawagize abawuliriza baffe omuli okusika omuguwa okuddukira mu kutiya zaaliwo. Twalinamu empaka za talent search we zatambulira n'abayimbi abatandika basobola okuba ate nga batandika. Essomero lya Brooklyn Junior School lyasobola okuba ate nga liggulawo n'abayimbi awo ne batandika mpolampola. Talent search we yaggwera nga Spice Sega wa JTC Ronnie Chunde ne Jaja Kasi abo nno basobola okuba ate nga beetikka empaka za talent search 2026. Bwe kyaggwera awo abayimbi bajja bonna nga twasobola okuba ate nga tubategeeza era tewali muyimbi n'omu atasobodde kuba ate nga ajja. Omuyimbi omu yekka ye Stabwa Natolo. Omuyimbi Stabwa Natolo yafunyemu okusomoozebwa ku lugendo era n'aleeta Chosen Becky. Ndowooza replacement yabadde nnungi nnyo era abasobodde okuba ate nga mwakigoberedde enteekateeka eyo bwe yabadde. Chosen Becky eyakubye ekiraka kya Stabwa Natolo era ndowooza gukubidde ddala bulungi. Abayimbi Sekyewa yayimbye, King Saha yayimbye, tulina Winnie Nwaji, Aluna Mubiru, Kibijjigiri. Buli muyimbi yenna twasobola okuba ate nga tubategeeza yasobodde okuba ate yabadde on board najja on point era ne ku ssaawa zitwabategeezaako zasobodde okuba ate nga zeezo. Endongo twadde ne RB events ne Fimbo. Waliwo ade bebuuza ku kya Fimbo. Fimbo ne Extreme bazigasse wamu era yakubidde wamu ne RB events ne bawali ekyengulu. Ensonga bwe zatambudde bwe zityo era endongo ne badijje bonna bwe twabasuubiza bonna bazze bulungi ne bakuba. Ebimu ku ebyo gwe atasobodde kuba ate nga otwegattako osobola okugenda ku mitimbagano gyaffe n'osobola okuba ate nga obiraba enteekateeka yonna. King Saha ayimbye byonna. King Saha ng'ali mu bbugumu ly'ekkololo yanoonya emikisa okuvaako e Masaka. Yagambye ekya Sentinale yatuuse na ssaawa 4 ez'ekiro. Wulira wano. Nkugambye ekyabadde mu kijjobi atazze. Wulira. Abayimbi bonna bakubye Chosen Becky. Nkugambye ekyabadde mu kijjobi be bamu ku abo bayimbi Acidic Vocal, Winnie Nwaji, Aluna Mubiru. Nkugambye ekyabadde mu kijjobi.
kale teekateeka nayo yatambudde bwetyo, talent search nayo neetambula. Omukulu ono yabadde namba 2 omuyita Jajja Kasi kulika pozikaliko basoose bagayingiza boteekamu engoma wakoze otya mukama oli namazima n'engoma anti kagireeno ayinza akugenda okuli engoma bamuyita Jajja Kasi yakwateko emodi watu mu ngalo ate ne wa sentebe w'olukiiko olufuzi olugulanayo yendayo omulala bamuyita Loditunde naye mukubeko mukaluvama abaviira Maria muliwa kale yembeera bwe yabadde bwetyo be bawangudde talent search. General manager wa radio eno Father Mbaga wanetandise n'okwanjula abamu ku bakozi mu nteekateeka nga bwe yabadde. Ulira njagala kubagaliza okunyumirwa akawuliriza ka leero omusigaddeyo katwongera okutambulira wamu n'eseza radio byonna nabyogezeza mbadde njagala kubeebaza toza bokwanjula kanyanjule mu mangu mukunze saagala mubeerawo nga mwegoye tobugenze mwagala vaibu mwagala kunyumirwa kansabe tuli mu bibinja ebyenjawulo kale yemu ku nteekateeka bwe yatambudde ate Reverend Father Peter Pope Semakula akulira olukiiko olufuzi olwaleedi eno alina obubaka bw'omusumba bwe yeetise. Njagala okubatuusaako okulamusa n'okusiima okuvawo omusumba waffe Severus Jumba mwebale nnyo okubeera naffe akawungezi olwaliro Mukama abawenye omukisa. Twagalira okutwala ekiseera kino okusiima n'okwebaza kubanga ekijjobi kitandise mwaka guno naye kibaddewo n'emyaka egy'emabega. Twagala okwebaza Ssebo Father Mbaga ne ttiimu yo omulimu gwe mukukolera ku rediyo yaffe ate ndowooza okufuna abantu bwe bati mwongera okumanya nti bw'obeera ku muzindaalo awo amatu gaba mangi nnyo agabeera nga gakuwuliriza era mwebale obubaka bonna emutuwa ate mwebale okutuusa obuvunanyizibwa ekereziya bweyagala okutuusa ku bantu baffe okubatuusaako amawulire amatuufu okubatuusaako ekigambo kya Katonda aye n'okubatuusaako obubaka bw'ekereziya. Ttiimu eno nsaba tugiwe ku bugalo tweyanza nnyo tweyanzeege. Tusaba okubebaza mwenna bulijjo obuwagizi bw'omu omusumba waffe obuwagizi bw'omu wa rediyo yaffe tusaba tutambule bwe tutyo bulijjo. Mwongere tuwa ebirowoozo n'amagezi okwongera okugaziya n'okuzimba omulimu guno ate n'akawungezi kano kemutuwadde ne tubeera nammwe ne tubeebazaako olw'obuwagizi bwonna. Tusaba Mukama batukuumira batuweere nnyo omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala.